bannange, we have a surprise birthday for Gloria. Tamanyi tumugambye nti nno Gloria oyina meeting ya company zo ku Serena Hotel we tuli wano right now. We are here, so she's coming. Atuse ku gate naye amanyi ajja mu meeting. Naye twagambye bambi okweza emyaka 2 si kintu kyangu nnyo bannange okuyingira second level. So kaakati tugambye katumukolereyo bambi akantu asanyuke tumusiime. She's been a good girl, abadde mwesigwa, tatusumbuye, tatutawanyiza. So tugambye katumukolere surprise birthday. This is her mom, ono Mami Gloria right now. Yes, oza mulengera tuli bangi tuwerawera wano, baabaawo n'abalala gye bali eyo munda ab'ebifaananyi baabo. We are here bannange, muwere mulabe surprise birthday ya Gloria. Yes bannange mujje mubeerewo. Joshua gamba abo bafulume kaakati kubanga naatera okutuuka ku gate. Kumpi atuse ku gate alabika ali mu kucheckinga in. Yes, so that's why it was a live. Kubanga muli bafanzi baffe mutubeereddewo bannange, mwebale kubeererawo Gloria, mwebale kumwagala, mwebale nnyo, mwebalire ddala bamulwanirira ku social media ne like nga bamwogeddeko ekibi ne mulwana, kubanga nze simanyi kulwana, olumu binnema n'ensirika, naye mulwanye, mubaddewo mumulaze love. Thank you so much. Tuli mu bantu 454 right now, naye nga tugenda tuyingidde 5 tugenda tumukolera surprise birthday. Mweyongera okuŋŋaana, amanya ajja mu meeting Gloria, amanya ajja mu meeting. Namugambye waliyo meeting y'abafanzi bo, waliyo meeting y'ababoosi bo, bakwetaaga okwogera naawe ku Serena. So yamanya ajja mu meeting. Naye banange munyambe, temugezane mukuba ku simu ye, munyambe buyambi surprise ebeere ennungi. Yes, takimanyi ali eyo yeteeseteese, oyo mukwasi wa video ze Akwila Deacon. Yes, so we are here at Serena. Baba n'abantu abagala Gloria bali mu lunaana balinze surprise birthday. Yes, babo baba na abantu banaye, call them bagambe bajje abali munda. Mubagambe bajje bannanga abali munda, call them mubayite. Yes, babayita. Tulinze wano. So we are waiting for her to come. Tubalinze okujja. Ani Casting kubira daddy kubanga ali ku gate amulinze, mugambye baboss already baboss daddy we abadde akuba agenda kuonoona video yaffe. Mugambye kubira daddy kubira daddy kubanga alina okubeera ku gate amulinde. Mugambye bakulinze so that akuyambeko ku parkingira emmotoka mangu oyingire mu meeting obudde bugenze. So tujja bannange, tujja Gloria jja 0752 99 17 11. Banaye temukubira Gloria esimu, tamanya amanya ajja mu meeting. Tugambye katumukolereyo ka surprise birthday. Yes, tukole banaye mutusonyiwe. Nange bintiisa ebya surprise oba babikola mubikola mutya, nange binkanga. Mukubire daddy aze kuba. Yes, oyo ye Divine yakola baby ndunya. Yes, we are here.
abo bakazini be Abigail, Daniela n'abalala bajja. Saagala babbira ku surprise nga yonna yonna bwegenda okubeera naye like bajja oyo Jedi bannange surprise birthday today for Gloria. Sijjangako live mbitya nange ndi muyimbi nyimba mu bantu naye ntya live naye tewali kyakukola olwaleero. Omwana ayingidde second floor, alinye second floor. Olunaku olwaleero olunaku lwabadde lwa yesterday. Yes, akimanyi teriyo wanji. Naye daddy Gloria atuuse ku gate. Hello daddy, Gloria atuuse ku gate. Oh, kale bajja oli wakati awe kale wajja nga gwe omuyingiza nga atuuka wano nga gwogenda opaakinga emmotoka ye. Ffe tuli live abantu balinze balinze wanje. Yes, tubuulire nga atuuse awo, atuuse tumulumbe kubanga twetaaga okulaba nga afuluma. Yes bannange munsonyiwe siboonondera data siboonondera data naye it is a surprise birthday today. Yes, for Gloria. Mwena muli mukuseka mulaba mami eyekola ki bana Gloria abadde good girl, tatutawanyiza, abadde mwesigwa, tomuwulirako bino babiri. Abadde mwana mulungi, omuntu wakola ebintu ebirungi bamusiima. Kati leero tugenda kusiima Gloria with a birthday here. Mugenda kuwulira speeches ez'enjawulo. Bani abakiwoomyemu omutwe. Yes. So we are here. Nga bwembalaga fesi yange wembalagako ku bantu abalala. Bali wano. Tulinze. We are waiting. Tuli wano ku Serena Hotel. Tulinda muwala atuuke, anaatera okutuuka. Bannange bampe njogerera emikolo. Munsaasire naye nga we are here. We want to celebrate Gloria. Gloria abadde mwana mulungi. Gloria abadde maama w'abaana bange abalabirira n'abeera nga yabazaala. Kwegamba ebino ebyaserebwa emwe mubimanyi naye she's a good girl. Awuliriza, tomugaana kintu n'akiremerako. Yes, so we are here to celebrate her. Bannange mwebale kuba bangi bwe bati, muli mu 108. Fesi yange njibagiddewo nga saagala ebeere nga like ebakooya naye nga kyekino ekifo kye tulimu wano ku Serena Hotel e Kampala. Yes, we are waiting for Gloria. Ajja ali awo wammanga. Yes, ajja amanyi ajja mu meeting aba boss be. Jukira alina aba boss be, aba Rose Form, aba Moviti. Kati amanyi ndowooza meeting company bbiri zeegasse. Azimanyi ndowooza zeegasse okujja omulaba. So we are here. We are here. Ab'ebifaananyi bo balinze. Tulinze. Yes. Baba no bagguse dda. Banange tuli wano. Emikolo gituwuuba. Tubakiikiridde abooluganda. Naye COVID waggwayo tulina okukolayo omunene. Yes. Banange mubeereko temuvaako. Ekintu kijja. Ajja omugole. Naffe like abali live kitukola. Tulina okulaga bannannyini muntu. Tetwagala amasemo gayingira bannaye temukuba. Tulina okulaga bannannyini muntu. Omuntu waabwe kubanga Gloria si waffe kati waggwanga lyonna. Takyali waffe. Baabo abalala bangi group nene eri eyo munda.
Yes, yes, yes. Banange, thank you so much, Jojo Ariston. Banange. Hi, we're on Gogo's birthday. Nice to meet you, and AKA Baby Junior. See ya. Ye AKA Baby Junior yakola Baby Ndunya. Yoyo Divine Chirabo wali. Anti sibimanyi bulungi babyogera batya baby. Yes, bane mukube simu njagala kumanya oyo watuuse. Ya kumanya watuuse. Mukubire manye watuuse. Abantu babano bali mu 1200 balinze. Yes. Abantu balinze bane mwebale kwagala Gloria, mwebale mubeererawo. Mwebale mubeererawo Mukama abampeera omukisa. Thank you so much. Mwebale kunjagalira omwana. Abaganda bagamba akwagalira omwana oba akola atya oba akira kukola ki. You know, like omuntu ne waba takwagadde naye n'akwagalira omwana is enough. Nize ne waba tonjagala ng'onjagalira omwana oba omumaze ne waba tonfuna oba ojja kunfuna. So mwebale kunjagalira mwana mwenna abali ku page eno mbalaba n'ateekayo ebifaananyi ne mumulaga omukwano ne mubikomentingako abamuvumye ne muyingira ne mulwana olwo be nasanze nga bagamba mbu Gloria ayina emyaka 37 yenkana nabo. Nedda Gloria bambi leero lwe yawezezza emyaka 2. Yes, tetugikweka emyaka. Gloria yawezezza emyaka 2. Yagiwezezza on Thursday 28th. Gloria lwe yawezezza emyaka 2 nga ne Katonda yandaba n'omwoyo omutukuvu. Yawezezza 20 years. Last year birthday gye twakola twali tetukolanga birthdays nene. The reason why twakola birthday enene is because Gloria yatugamba nve mu teen age nga sigozeeyo birthday ne tukola birthday ya 19 years. Bule teen age kati kweno second floor ne tugamba nedda second floor wachi katukoleyo akantu. Yes, company ze ne zigamba kale bannange nga mwe munabiwulira saagala basumululira yonna ngenda batwalayo mu holo emmere yonna mugenda giraba buli kimu mugenda kiraba naye nga kyenjagala okubebaza mwebale kubeererawo mwana wange mwebale mwagala Katonda abakole nammwe obulungi Katonda nammwe abaagale Katonda nammwe mulizaala abaana abantu babaagale nga bwe mwagadde Gloria. Sina bwe nnyinza bebaza ba Facebook parents basenga kubanga tubiraba byonna waliwo abajja n'omulaba nga azze bambi ng'awabula naye ng'awabula mutima omulungi ng'omuzadde. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala Gloria. Movit Company, thank you for being there for Gloria. Rose Farm Company, thank you so much. Mukama abampeera omukisa. Yes, sorry. Yes. You wear Crocs here? This is a hotel, baby. Yeah, I can wear anything. So it's a hotel. It's a hotel, you wear anything. No, that is not nice, baby. It's a hotel, I can wear anything. No, baby. Yes, bana emunsonyiwe Divine ansumbuwa Matovu Betty banange, thank you so much. Banange neyanze okungamba nti ndi mami omulungi. Neyanziza ngezaako naye mu bufunze Gloria n'abiraba because bigenda kubeerako. Gloria abadde mwana mulungi, Gloria abadde mwesigwa, Gloria tatutawaanyiza. Twali tumusuubira nti Gloria agenda tutawaanya kwegamba engeri gyayingidde mu limelight nga muto naye muwulize mwesigwa. Kati yagenda ku hostel, not hostel, ayina apartment gyasula because ng'asoma nga tali waka naye namusindikayo ng'omutima gwange mugumu nga mmanyi ajja kubeerayo naye abaddeyo nga mwana mulungi nga mwesigwa. Simanyi simubawaanira buwandizi ku Facebook. I'm telling you the truth. Gloria abadde mwana mulungi. Njagala kwebaza Katonda ku lunaku olwaleero lwawezezza emyaka 2. Walumu amanyi tumanyi okwogera ku bantu ebirungi nga tebafunye ebizibu. Naye Katonda I have a father. Lwakubye mu ssimu yange atuuse. Ali ku gate mukubire Jemaima. Atuuse. Bebo bali ku gate. Atuuse. Bane munsonyiwe mbadde nvudde kwa lwabadde ayingidde mu ssimu yange. Daddy agambye atuuse. Ababawala mbayite bajje. Bagawuzi mubayite. Muyite bagawuzi bajje.
bagawuzi bajje banaye munsaasire munsaasire naye nga banange byebyo. That's why we are here. Movit Company obeewo, Roseform obeewo, mukama abatuweera omukisa, batuwadde ebirabo, bayingidde mu kintu kino. Bwe bamanya nti omwana agenda kuweza 20 years ne bagamba nedda tulina omukolerayo akantu ak'enjawulo. Kati bingi nti buli omu tagenda abeera wano, mwena mwandibadde wano kubanga nze mbaagala, naye ngambye nedda nina kitwala live so that they see what is taking place. Yes, aze atuusewa aze okay bajje baliwa bajje bagambe bajje kale. Okay, they are inside, they are coming from inside. Prepare the cameras. No nedda kati gwoli okay naye onaamumanyi genda wekweke owomulele. Be ready aze tusigala wano ogenda kukubira wano tutandike ekintu nga bwe kigenda okugenda. Abantu bali live baagala kumanya kigenda mu maaso. Munange mwe bannannyini mwana nina obbalaga what is taking place here. Yes, ajja bw'ajja nga nkyusa kamera nga njijjako nga nteekako ki nga mbateerako Gloria aze. Abantu beekwese kati wano bavuddewo, nze nsigaddewo nzeka kubanga nze amanyi nina obaawo kuba mutuulirawo nga ali mu meetings netuula ne baboosi be ne boogera nga mbabuulira kiki ekyetaagisa, kiki ekyokukola nga naye bw'ayogera. Yes, kuva buto kati mbadde nkyamubeererawo naye time ukamu nga yeebeereramu nga yeebeererawo. Yes, essanyu lya maama munnange, essanyu lya maama Gloria abadde mwana mwesigwa, abadde mwana mulungi. Katumusanyukireko olunaku olwaleero. Azze she has come. Bangambye atuuse, nagambye daddy we amukime ku gate, naye nga ekimukimya ku gate kumulaga nti noli late, wandibadde watuuse dda wano, kati deka ngende naawe wentuuka wali kupakingire emmotoka yo bulungi. Kati daddy we kyekimututte ku gate, kati buli omu alinze wano. Banange siri wa mawulire naye ngezezaako. She's coming. Atuuse ku gate wano. We are waiting for her to enter. Naye nga tamanyi daddy abadde ataakuba mu ssimu yange, ndooza ngamba wuno mulina. Daddy abadde akuba ku ssimu yange baze baliwa munsonyiwe, ebintu bya surprise si byange. Daddy abadde ankubira, mukubire gwe ku yiyo, alabika abayina baba ngambye batuuse, gwe kuba kuya daddy nzompe. Abo bali ready awe? Bali ready kale. Agambye atya? Ali ku security check. Okay, ajja. Atya ali nabo kale. Security check. I know, bana emusonyiwe. Bajja bali ready awo bekwese. Banaye. Surprise si nyangu, nze temuzinkoleranga sizaagala. Nyinza okugwa eri n'enfa. Nze sizaagala, nina pressure. Kati nonkolera surprise nyinza okufa. Sibalimba, nze temuzinkoleranga kubanga nze nasuze neeraliikirira nti ngamba tugenda kikola tutya. Oh, thank you so much, Neema Christine. Mukama akuwa omukisa. She's a good teacher, but thank you so much, Bambi. Mwebale nyo mwebali eddala. Much love, Mami. Neyanziza banange Fatima. Irene na Chejwe. Thank you so much. Uyo. Mwe. Emotoka ye yiyo mugiraba. Uyo. Owomulele aliwa.
yiyo emotoka ye yiyo gye mulaba eyo yiyo mugiraba yiyo oba dadi yamuvuze wuuyo avaamu eri emotoka eri wali dadi wamuvuze. Hi Gogo, how are you? Hi Jemima, mulabika bulungi. Yes. Akwila Dikon? Yes. Namugambye akwata ebyakabi nga tugenda mu meeting yaffe. Gogo ng'onyumye. Badayi nazaala akaana akalungi. Thank you. No mweno batulinze da. Sokoleke. So katulindeko abaveeyo tugenda. You also look good. How are you? Yeah? The cashew. Yeah. Yes. That is my daughter. You're looking good, Gogo. Thank you. You're smart. Gogo oli emmere. Olabika tokyalya. Okendedde nnyo. Yeah. Oba oli ku campus gundi size. Campus figure. Yeah. I see you. I love you, baby. Yes. But ninda daddy aparking tugende meeting. Yes. Aparkinze no wabi ndaba bamugira. Abasanzeewa ku gate. Anti mugambi ajja ku parkingireko emmotoka. Namuleke bantu. Namuleke daddy. Hey, Gemma, did you bring the lotion? Tewesize bizigo. My feet. I see. Fine. Nagambye akwira jengo oli mu miti. Muveyo.